Haji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tusanso kulabako. Nange saiso balaba. Bitambula bitya? Mpola mpola ngera bw'obiraba. Emirimu giri gitya Haji? Tuli wano tuli mu muceere. Tukusanze ku H&M restaurant. Wano we siva manyi we twasigalira okuteegera. Naye ate nawo era embeera yeeyo. Ne Haji nga tetunagenda wala. Ekintu kino kibalansinga otya? Side eri eya music ate ne side y'okutambuza business. Kale nyinza okugamba nti kinzibuwaliramu naye era omuntu ali oba omanyi kyoyagala naye byonna obiza ebbali gwe ne weetwala nti oyo obusobozi obulina. Ekiro embeera mu music emisana nga nzira mu mmere okwebaka nja kwebaka nga ntuusizza N'otambuza emirimu gyonna. Nga ntuusizzaawo tosuulirira abawagizi bo. Era tulina okugabanyaayo kubanga eri ye maama yewandeeta kale ate wano nkola lwakuba nti nkolera ggwanga abantu bafune emirimu. Waliwo abaana b'abantu ogenda kulaba, waliwo abasomesa nga bakola wano, waliwo abasawo abaana nga bakola wano, waliwo abava wano ne bagenda ne basoma nga fees zabula nga nnamusasula musaala guno agenda akola. Ekitegeeza ki titafaalidde nnyo ku ggwanga ndiyambako mu ngeri endalalala wadde nga tunyigirizibwa wamu nabo kubanga ofuna sente zaabwe bakaluubirizibwa olw'olwesiba nange nkaluubirizibwa si bakasitoma bajja batono. Singa bajja bangi kiba nti awo wennyini Haji we mbadde ngenda okubuuliza tukusanze nnyo mu kifo kino naye era leero omwana ndeetedde kabisi tewali buzibu. Kano kabisi jjako akasanikira tewali buzibu. Kano kawano gawano leeta risiterwa gwamega gwata ngataddeko juice mpozi nako baguyita mubisi naye juice temutukyusizeko mpaka likakava. Muganda wange ketunywedde kamulembe bakyaginga munange ove wano ate andi Haji tukusanga nnyo wa era tutunuddemu olwaleero mutuufu nga si embeera eri gye tutera osanga Haji. Nedda ebintu bikyuka olw'embeera nti kale kati ate gino emyezi tukoze bubi nnyo olwo oluguudo luno oluwe wano oluva ku bitaala paka Kalenda ku Salama Road awo n'olw'ettaka era oba ani anajja oba Balamu yanajjayo abyanguye akaguudo akava ate naye akamanyi akaguudo akava wano ku bitaala Makindi ne kasalamu Salama Road ne kagenda paka ku Kyebusaawala katukoze bubi nnyo ne business closinze. Naye olaba bambi osanga abantu nga batudde bonna bawundaganye tebalina kyakukola nga bali anfoofu naye akaguudo ako kamaze ebisanja nga 3 nga tekayitibwako buyitibwa. So kati ekyo nakyo omuntu agamba emmooka yange njitwale mu luguudo lw'ettaka olwo ebinnya agamba bakomeeri bwe batiife tufuna busamambiro. So tukubira gavumenti nawo omulanga abambi etulowezeko this time mujje muzuukiremu musitukiremu mutukolera akaguudo ako ate nze nayimba enguudo bazirima kati bagamba bayimba bazirima bagamba ate nga bakulira okuba bagamba ate kino ki. So bayinza okuba tebanabamanyisa naye maama Nabbanja ne Balamu kati betugamba nalabyeko n'ow'enguudo oyo yani minisita w'enguudo oyo namulabye naye ali active. So basituke bajja batukolera akaguudo kano abantu emirimu business abantu bali mu malooni abantu bali mu banka oli ajja olw'ebbugumu alabye ekizimbe alabye ekyangaala agamba nti nze ngenda kupangisawo omwaka ng'azikuwa naye yasigala akaaba avaawo mu myezi 6 nga n'ebintu bibyonoonese. So kyekyo. So fa generally omulimu guli gutya Haji? Omulimu gutambula ngera bwe gambye nti gutambula mpola mpola. Tutambula tugezaako okubeera nga tuyiyiriza tosobola kupowa tulina kusigala nga tulemerako naye nga kitusaba twegeraga essaala tutawanyiza ebitusomoza bingi sente tuzeewola bwewozi abantu sente ebintu by'abantu bigenda biri mu musuubo. So tusaba
tukwasize wamu batuyambe kyenyinza okugamba. Haji katono nnyo ennaku zino tulaba abantu bizinensi abamu bazivaamu. Oli n'agamba bizinensi ennemeredde n'akita. Challenge eziggwe ezijja ku sayidi yo ozovercoming otya okusigala ng'ositandinzewo ebbanga lyonna n'abantu bongo. Nange kulemerako kubanga oyo aclosinze business kitegeeza abadde alya wange waba abadde makindi ayinza okudda enansana ate gyatasobola kufuna transport kujja kulya mmere yange wano. Kitegeeza nti business bwe bagiclosinga naffe tukola ki tuyisibwa bubi. So kyekyo kituleetedde okuba ekizibu nti singa batukola ku nguudo zino obuguudo obwo busobola okutuyamba ne buyisa kuba emmotoka oli agenda naye akampyame wano ndya emmere gwe n'osigala ng'olwanagana lwa parking ntono naye nga at least ye customer obalina. So kakati ndoza kyekyo. Ate twabadde tukyali awo Haji musiraamu munno n'avaayo n'agamba ye omulimu gw'akyasinza okukola mu nsi eno kuwaayiriza ng'ate tumumanyi yakuwaayirizaako direct Haji. Omulimu gwe kuwaayiriza alina ebigambo bye nti omulimu gw'akyasinze kuwaayiriza kwogera njwanjwa. Ne tugamba katunoonye ku Haji ebigambo ebyamwogera. Ani oyo yawaayiriza? Ani Haji ebigambo byassanya wabiwulira. Ogedde erinnya n'enjiwa n'olutiko. Sanya Muhaidin. Sanya yankola bubi nnyo obulamu bwange bwonna. Bangi bajja kujja beetonde nga bw'ogambye nti yazze ne yeetonda ayagala kwetonda. Era yavuddeyo n'agamba yayogera njwanjwa. Yavuddeyo n'akyogera? Yakkiriza nti yayogera njwanjwa nga kusaba omusonyiwe. Allah yasinga okumanya naye nze gw'olaba. Sanya yankuba ekigo ky'amaanyi abantu balabanga ekyokusaaga ekigambo ekibi ekyo kigenda nnyo. H&M restaurant basobola giwaana nti efumba bulungi nekireeta abantu nibakiteekako nnyo obwongo. Okitegedde naye bwe bagamba nti H&M restaurant egaba obutwa nga Sanya bwe yakiteekawo my friend kyatanishinga erinnya lyange ekyayonoona restaurant yange nenzira wansi business nebeera nga eri wansi nnyo nwanagana nzo newoze amabanja gajje gezimba getuumawo nkola kana ate nenkajana ate nenkazza wano okitegeera kuga ntobye nnyo tobye nnyo byabufuzi. Naye Sanya njagala mugambe bwe nti munnabyabufuzi waliwo abali abagufuula omulimu naye waliwo n'abaliyo ne bagamba nti kangende ngezeeko emyaka 2-3 nfuneyo kyenfunye. Munnabyabufuzi alinga olusozi olwa ice. Okitegedde kyeŋŋamba Sanya nti munnabyabufuzi yenna gy'ali okujjako ng'oli mulimu nti mulimu gwaguwaddemu kubanga bya chance. Okitegedde bya chance. Kati pulezidenti awe yatalinawo chance kuba yaba akiina yalonda ti ono minisita wa gundi ye minisita wa gundi ono wakiwani ono kamishono ono bwati RDC bwati yeetaba muntaki naye RDC oyo basobola omujjawo ne bamukyusa ne bamukola ki oba omusuula oba minisita ne bakola ki. Ate n'amaanyi g'abantu aga politics gali mu bantu amaanyi g'oggwe honorable gali mu ki basobola okujjawo naki kyegambye nti ekyo obyobufuzi biringawo olusozi olwa ice ku mpewo lubeerawo nnyo lubeera gomete yenjogererewo naye ate ku budde obw'omusana lumelotinga naye nga tibiriiwo kati ekintu ekiggwawo tekikweyinuza ku munno mukola ki kitegedde kuba nawe bopanga bupanzi ojje naye gw'oddiira olw'okuba nti oyagala ofune mileage oyagala funa nyinza kigamba ntya nga ugamba social media nti anoonya bafolowa yes anoonya erinnya liriveeyo lyavaayo naye nze naawe twasigaza ki nze ndi wano ntobana mabanja kugamalawo restaurant yange mbeere nga tuli mu mbeera nnungi bw'ate otambula toyina mulimu otandise nakwetonda kyokka weetonda tondetedde ku ssente kati kiki weetonda mweyo embeera eyo Haji eyaliwo ayogera bino ayogera biri yakunoonyezaako bifo nga tannajja mu mawulire kuba alaga ayagala kwetondera
wabaddeyo embeera nti akunoonyeeko ebyammwe ebyebbali oba wanaaba ayagala okunetondera ajja kujja ku restaurant gye yayonoona girabe era yeetondera awo oba sikya ajja kunsanga ku muzikiti nga tugenze kusaala naye simwagala walala one on one wano ku muzikiti walala ku restaurant n'abalala bajja kujja waliwo abampatiikakaawo ebintu awo ebigambogambo nze no munnange sisobola kugamba nti saasomako okutuuka nti LC sobola gifuga oba fiyo oba radisi oba ki babonna emisoba naye siryagala kigambo kituba byabufuzi ekitibwa omukulembeze nakoma ku cream production ne H&M restaurant n'ebirala ebyawukanya nti genda kunoonya bululu kwesimbawo sinayinaako idea n'amagezi sigalina naye omuntu agenda navaeri nagamba oyo yeyajjayo gundi oyo yagatta ne gundi ne bakola kino guyogere sibiyinaako wadde idea ekyokubeera mukwano gwo gwomanyi nze ni mukwano gwo just mukwano naye simanyi byokola biri mabega waakyo so nze nange netondera awo bekyakosa mu ngeri endala gwe okundaba buli omu eyandaba n'omulabe we mu ngeri yonna naye nga nze kitwale nti siri mulabewo kitegedde aje okwetonda kwa Sanya alina kukuleeta ku H&M oba ku muzikiti andi wensuubira okubeera nga ye public place naye otherwise wetwesanga nga tuli mu dark place awali akazikiza awusooka kwefumita ngumi nyamanyga nti ojjayo ku bukodyo naye wano public obagamba ye omusajja azze kulya ate wali twesaza kumusuze kusaala naye aje eddiini eragira okusonyiwa anti yeyo kenge je nnyo musonyiwa awo ayinza okunimbalima ne musekera ne twesekera ne tukijjawo naye wetwesanga nti wali mukakolido magasaze mulabe wange kubanga byempitamu nze mbimanyi mpita mu bingi abantu bakubi kubanga babloga abamanyi bona bakiripira babloga abamanyi bona bakikuba abo abantu balowooza si bamaanyi naye bamaanyi bwowulira lumbuye wamaanyi mu ngeri ye naye era alina abawagizi abamugoberera ate nga bawagizi be nange kwentoola bwowulira baani bangi ba dognation pengepenge kati musaya tupengepenge namukola ki olwokuba gwe oyagala oli ate nonkuba nze nomunange ndyawo sajja katusirina kyeŋŋamba nze nemba nsobola okubeera mukwano gwo sobola okubeera mukwano gwa jjajjaawo sobola okubeera mukwano gwa maama wo okitegedde so bwe bityo sibalinaako buzibu ate sirimubufuzi nze ngatta abantu bonna na buli kala yonna wa bulu wa redi wa bulaka wa yellow pink purple biki byonna byonna mbagatta so n'ekintu bwe mubeera mukuba mugeraageranye va ku nze omu gwoba owulira nga oyagala kutanishingazi jangu wali mukasonda nfumite eŋŋumi twekube bwonkuwangula bompangula bizinesi erinza abantu bangi abaana bammwe bakola wano bangi golaba nga abatayambibwa naye tubasanga wano nga balemereddwa nga option yokka kukola wano kikijja omuyamba abaana bammwe bava wano ne bagenda ne basoma abaana bammwe waliwo abava wano ne bafuna abasajja ddala waliwo abava wano ne bayitawo ne bagenda bali ku byeyo bannyinaffe waliwo abava wano ne babeera nga obulamu ne butambula soka tozanyi bwe kino kizze wabbali kitwale ntomanyi nannyini kyo naye bw'okuba nze akasajja nkasobola nja kakubira ku ekyandeyemu awo nja kuba nkazinzeeko muganda wange ate nze mmanyi nti entalo ezange oluusi Allah azirwana kubanga omuntu aliisa ne weba onkuwa n'osasula era Allah ansanyukirako alisi yambezaawo okumpisa mu bino byonna byenkola ki byempitiramu nze sirina musango n'abantu naye baba ninako obusango bansonyiwe nga sanyabaze nakola ki nenetondera nze kinuma nnyo okuba nti sayimbye ku show ya mwami Geoffrey Taya sezaala wange okitegedde
Jeffrey Kyezaala wange jjajja w'abaana bange naye natidde embeera muntu nze ntya nnyo omuntu okunyigira. Era Hajji oyogedde ekintu kyennyini kye mbadde nzaako abantu beebuuzeeyo nga tewalabise. Saalabise singa ndafuna essimu ngamba mutabani onoobaawo gye ositula emizindaalo naye nali mugane nja kubaawo basikikola naye mu bonna be yayita oba bonna be bakolagana nabo nalaba nga ndiki ate omuntu ategeera obufubanga nnyo Katonda n'akuwa omuntu ga nti ono gundi alabika akulinako kino oba kale ffe byaffe ebyeyo teyakuwa invitation yonna. Seetaaga invitation ku mwami Lutaaya kugamba eri famire seetaaga invitation wabula nina okwenyigiramu naye natya kuba buli omuntu amanyi wanyiiga. Nze manyi mwami Lutaaya bwanyiiga enyiiga ye, manyi ne Ssemmakula kojja wange bwanyiiga, manyi ne gwensanga ne ngamba naawe bwe byaggwa. Naye omuntu agambye nti wankolako kino bwe kiti nga kya myaka 5-3 ng'alabanga ggwe yali emabega waakyo okitegedde awo naawe otegeera nga kivuddewo kiti ekyo Hajji ekirwa nze sirina buzi kigambye nti singa mwami Lutaaya ate naye takyogeddeeko talina bakyogerako talina kyogerako naye nga bwe yali afunye statement ye kyalimu era ngagamba waliwo yankubirako naga nedda omanyi omuntu akwagala n'atakola ki n'atakwagala kati totankuula ki ntogendayo bw'otagendayo oba ki buli muntu alina abawabuzi be otegedde kubanga nze tebinkwatako kati oli alinya nnyonyize gwe bankyayira alinya nnyonyize akola mirimu gyali eyo nze nange ndi mumere yange ntoba ng'omusajja ntoba nga omusajja kati ate bwe tukola mulimu gwe gumu ate ngende mujjeyo mba mwagazaaki kitegedde abandaba mu ngeri eyo bannange nammwe mundaba bubi sirina kyemmanyi ku byabufuzi wadde ballot paper sibimanyi manyi nti ballot paper naye n'okutikinga naye ebirala sibitegeera. Hajji nga tumaliriza Ssaanya yeetonze bye yali ayogera ku business of yes byajja affectinga nga bw'otugambye tukiryalinga ekifaananyi abantu bategeere nti H&M weeri abantu baweereza H&M weeri H&M era tufumba tukola 24 hours balya alhamdulillah banywa kitegedde era n'abaana bamwe bakola wano naye buli kasitoma we beeyongera obungi naffe eno nga tufuna bwe bajja abatono tugenda n'ekyo naye nga bwe yeetonze kasita kitegedde nze ndi musiraamu abaana bange basiraamu jjajja musiraamu maama yekka yataali musiraamu kojja wange Emisa Ssemmakula musiraamu bonna ate oyo ayinayo ne lonchi nga ayina ku Kingdom 50 years so oyo yekka nina naye abasigadde bonna baki era omwenge nze nyimbira mu mabaala kubanga anaasiramula tagenda mu muzikiti anaasiramula agenda wa ku kyaki ekinyimbisa oyogamba lwaki oyimba n'enkofiira kino kyambalo eddiini yange ngimanyi ate anaasiramula agenda ku kyaki tagenda mu muzikiti kiyinza obbagamba musigale nga mwagala H&M restaurant benyiza mu ngeri endala nga tebasanyuka ebikolwa byange gira oluusi giba mikwano nga nange simanyi oba temukolagana munsonyiwe nange Ssaanya musonyiye sominaako obuzibu naye asooka nsangewa H&M nakuki wanansanga mukoona mu kakuubo sooka zeefumita oliwo ddi akusanga eddi nja kubaawo mbeera wano era nze 24 nkola wano oluva mu bidongo byange ntuukira wano yes eyanza nnyo Hajji.